Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yangwa tusale amagezi kati. Omukyala oba omwami, save a soul, taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Nesimye okuba nti oli ku programu yaffe eno eya Save a Soul era nga weebale nnyo kyokola kyamaanyi ddala. Nga sinnatandika ngenda kusooka okwebaza abantu mwenna abambeereddewo nga nfiiriddwa maama wange era mwebale nnyo. Sisobola kubeebaza kimala naye nga mwebale kumbeererawo mwebalire ddala. Save a Soul nga wekiri nti programu ebadde nga egenda kutandikawo nga twataddewo ka coming soon naye nga tuba tulina butono nnyo bwe tukyateekamu ne waliyo ebigwa bitalaze nga byo birina kubanga bikola bitya bitandikirawo. Era ng'olunaku olwaleero nga nina omwami azze wano avudde eno wala avudde Kabale naye ng'ensonga emuleese Kampala yonna gyemanyi obulungi nti twafiiriddwa omugagga ow'amaanyi mu kibuga Kampala, mwami Aponye yali buli wamu era nga tannaziikibwa agenda ziika olunaku olwokusatu. Kyevudde mbagamba nti ebigwa bitalaze byaguddewo era tugenda kubanga tubiraga mu bwangu obwa ddala then programu zendala zigenda kubanga ziddirira. Ensonga ereese omwami ono agamba nti mwana wa mugenzi mwami Aponye era agenda kubanga atubuulira ebigere ebimujje e Kabale okujja e Kampala okuba nti atunoonyaako nga twagamba nti Save a Soul, taasa omwoyo, tutaasa abantu obutakutuka mitima oba obutafa oba okufuna obwenkanya. Twagala afune obwenkanya ddala mwana we oba sewwe. Ku byempuliddeko ebitonotono nga nyumya naye wamu ne maama we era tujja kubanga tufuna eddoboozi bali ready ogenda for DNA era nga bwekimanyi nti DNA ennaku zino ekutte akati. Tujja kubanga tugobera programu eno paka nga tulaba eddala amazima. Omwana ono wuwe oba omwana ono si wuwe yadde ng'omugenzi avuddewo naye alina ab'eŋŋanda be basobola okukikolako nabo. Tovaawo kankumawo naye atubuulire engeri gy'ali nti omugenzi yabadde taatawe. Queen Mother, Save a Soul. Mu kiseera kino ndi n'omwami ono era nga agenda kubanga atubuulira. Nsanyusa okulaba ssebo. Kankukwatire mu mulimu gwange byagala bangobe byabosi bange batuddawo yagala kungobye. Kankukwatire bweyogera kajja kubanga kakuwulira. Amannya gafe. Amanya bampita Kayumbu Bruce. Kayumbu Bruce. Kayungu Bruce. Bruce. Kakati ozenga oyagala okufuna obwenkanya. Kindeese wano. Ogenda kubanga oyogerako nnyo kindeese wano. Ne kamera eringa ekulaba. Kubanga nali nga sikimanyi ng'omusajja ono afudde. Wali tokimanyi nti afudde okitegedde leero? Nakitegeera jjo naye nga ndi wala nali e Masindi. Bwe naalaawo mu katawuni nimpulira abantu nga boogera naye nga tibamanyi nga bagamba omugagga Aponye yafudde accident. Ngamba taata wange. Ninsirika abantu abo naali mbeera nabo ninkwatakwata transporta nindinya ningenda e Kabale. Bwe naatuuka e Kabale ne bangamba omusajja kyaliwa Kampala. Kwe kulinya baasi ninzija eno jjo ekiro. Kati nga jjo omanyiyo? Nali simanyiyo naye wali omuntu gunakwatagana naye ku ssimu w'e Kampala n'abeera nga ngamba noonya booda omuwa essimu egyo nze nja kubeera ng'anyogera naye ku ssimu akutuusa awo omugenzi.
Kati omugenzi ono gwe wakoma ddi wategera ddi ti taatawo era wakoma ddi okumulaba oba okwogerako naye? nze okwogera na taata wange oyo aweddeko emyaka ng'ena nga toyogera naye. naye lumu namusanga nimugamba naye muzeeyi kaakati olaba nkuze kati nkole ki nangamba ati naye gwe omutwe gutegeera naseka ate ne maama ayogeddeko bwe bamugamba aseka busesi yabadde nga gwakusekera busekereza. kaakati omukazi ono owuwe bwemusanga nga mukubo obadde nga famire ogiraba mukyala w'omugenzi nga ngamba naye gwe bw'oba olowooza ngu ojja kufuna ku bintu bya Aponye nga nkyaliwo ojja kuraba ng'abigga amabega nga n'omugenzi waali abadde tubadde tusinkana mu kkubo ati nga n'omugenzi akyali omusinkana ne maama mukyala w'omugenzi nangamba gwe saagala oddemu kumanyira omusajja wange ngamba kansirike kangende egyendaga eyo mbeere nga nkola byenkola. olina emyaka emeka? leero nga emyaka kandabe kubanga bakuzaala mwaka ki? 78 Kabale. Wabeerako n'omwami ono nga muli waka weewamu? Omwami nga mwami Aponye akyabeera e Kabale wabeerako naye mu nju? asaabira naye mu nju naali mbeera ne maama we ne jjajja. Jjajjaawo jjajja n'afa nga oli mu myaka ng'emeka? Nali nkuze kubanga nali ntuuse mu siniya y'okubiri. Jjajja we yafa n'okomawo okusoma? Saakomawo okusoma kwe kutandika kutambula. Kwe kutandika kutambula kugenda kupakaza kukola kikugamba kwe kulekerawo okusoma. Nali nga oli jjajja bwe yafa ningamba kanzire waka wa jjajja azaala mange kati bakojja bange ne bantunuulira bubi ne bankola bintu bibi ningamba kanve wano nkole ki tambule n'ogenda n'ensi. Tewaddamu kuwuliza ku famire yammwe eno mwami Aponye wali osoma ye yalinga akuweerera oba jjajja yakuweeranga school fees? yali azireeta mu magezi kugamba yali tayagala omukazi oli ogwo ono waalina akitegeera ngu ampadde ki yali aziwa jjajja naye nampa ningenda n'ensoma. Kati awo tewaddamu kumulabako Kabale taatawo? Kabale kugamba kati mbadde maze ebbanga ddene nga siriiyo. Lindako mwami Aponye wakoma ddi ggwe okumulaba gwe nga ggwe oga emyaka ena emabega naye before gino emyaka gino awo ng'okyali muto okuze otandise embeera ensi ogitambuddemu okola emirimu gyo wali tomuwulizaako yadde famire ye jjajjawo gye wava? Nali namusanga awo ku gundi ku Sheeru nga bazimba. Sheeru Kampala? Muhanga. Mugamba naye muzeeyi nantunula naseka. Ega buli omu naava ku munne? Buli omu nange ningamba kansirike kati ono maama yenga simulaba kubanga lumu kugamba nali nga nanyiiga. Nga ne maama wamunyiigira? Nali ntera kujja kiro nimbeera mu mikwano gyange ate ninzirayo ekiro nga saagala omuntu akole ki kubanga kugamba nali saagala abantu b'ettawuni bandabe kubanga buli omu yali agamba laba mutabani wa Aponye nga kugamba naye kyawa nga saagala bakole ki bandabe. Balaba taata walina ssente ate tebakufaako owekyawa. Nga nzija ekiro nga mbeera omwe kumala ennaku nga 2 nga nzirayo mu byange. Ng'oggyako olunaku lwamusanga ku Sheeru
wali otuddeko okko naye mu bulamu bwo kijjukiro oba oli muto oba oli mukulu ne munyumyako nga taata n'omwana situlangako naye byakwesangako bwesanze mu kkubo kati okufa kuno ogambye wakutegedde mu katawuni otuuse e Kampala ewatuuse ewa booda gwe bakuwadde yakutuusiza ku lumbe wali omugenzi yantuusiza waka wenyini watuuse ewo watandise otya embeera yabadde takuba babadde bwomu nga nze embeera egyabaddewo nga naatuuseyo nze nintuula awo ng'abafiirwa abalala ng'abalala aye omutabani omu ono Harold nansangawo nangamba oze nte bakumanyi abaana b'omugenzi abalala bamanyi ningamba nze kansirike ndabe kiki maama teyakulabyeko teyandabye kubanga natuusewo ekiro ate ku makya ningamba kanveyo obudde nga bukyali kugamba mbadde njagala ngende mu kereziya mbeere kumpi bwe bagenda kuteekako ekimuli nange nkole ki ogende nange nteekeko ekimuli kyenkoze ogenza mu kyaki ekimuli ebigere bino kuba tukubidde ng'ogamba ba ku kyaki ojja wano ekimuli okitaddeko nkitaddeko nga gwe tuyambadde tuliddeko kuba njogeddeko n'abali ku kyaki ne bagamba bonna bali mu uniform gwe nga oyambadde uniform oba ogijja embugi ate uniform nga njijjawo wani ku baganda abo ze bakoze ab'ekika gwe tebakuwadde ate tebampadde ate nze n'ogenda kuteekako ekimuli kitaddeko ekifuba kugamba natudde kumpi wakoze akakolero omanya kati nosooka mu kyaki mbeere kumpi bayita abaana nsituke nange nteekeko ekimuli abantu tebeekanze gamba atono kati nga bava ekabaala bangi ababaddemu bonna bamanyi tebakunyeeze nositukira mu baana n'omukazi abadde atudde ngaawo tayogedde naye antunuulidde bw'ati ningamba n'obugonda ba sitayiro ki ngenda kukiteekako nkiteekako kino ekibabadde babalina kinsitukiddewo bwe bamaze okukikwata nange ninsituka ninyimirawo ku keesi nange ninkikwatako nitukiteekako ku keesi ninzirayo mu ntebe yange nintuula nogamba ekyo nkimaze ebikomawo kati wovudde mu kyaki ngamaze oteekako ekimuli obaleseeyo oba olinze ne biggwa olinde olabe eki ekiddako nze mbaleseeyo kubanga wabadde waliko abanyagala bweru ate nga anyagala kugamba nkole program speed nfune emotoka ezigenda kunzizayo ekabaale omulungi ali ku programu yaffe save aso taasa omwoyo tuli ne mwami Bruce ng'era omwami ono agamba nti mwana w'omugenzi mwami Aponye ate naziikibwa essaawa eno tugenda kubanga tumuyamba tutya nze naawe tugenda kubanga tutaasa omwami ono era nga twagala tufune obwenkanya agambye nti nga solewe mugiwulidde ne mu kyaki agenze ateeke ku kitaawe ekimuli naye tategedde kikizeeko olw'ensonga nti tubadde tumulindiridde kubadde bamulindiridde wabweru wabaddewo abantu baffe abakomunikatinze naffe naye nga baagala afune obwenkanya okuva ku puroguramu eno era bwe bamufunye ne bamugamba ajje byebigere bino okujja n'ansanga alabe nti afuna obwenkanya mwami Bruce kati obagamba nti nno oli wakugibwako musaayi oli ready nja kukkiriza kubanga nze ndi n'obukakafu nze ndi wuwe buliwo obukakafu mufaanana nnyo wakula nejjajja nfaanana naye n'abatabani bw'obaleeta wano bano abaliko okitegeererawo tunu ono ye mukulu w'abano ogambye batabani abo walinga obalabako bo wali onyumizaako nabo ne munyumya nti muganda wange tunyumye kino oba nabo bakola bulabi bayi oli otya bayi omu mukwano gwange kubanga ye abadde atera kundaba naye nga maama we bw'abeera kumpi nga tanyesembereza naye bwansi oyo bamuyita Broads tegeza namanya yagatuuma bwatyo Bruce Broads
broad ze nze ndi Bruce kugamba nze ndi mukristaayo ate abambatiza jaja azala tata azala mama azala mama nze ndi mukristaayo. Kati DNA tunabanga tugenda okugikola obanga tunaba kugikola kicho muligo kyolowooza nti omugenda kati kwa ovando dakabali okuzikanga kuwedde oyine essuubi nti ngenda tambula nkomewo e Kampala nzije maka ga kitange nsooke nkimalirize kubalabika okoyo okubeera mu mbeera ey'omu tolina family kati transport sijja kukoma wenu ate lwaki tuba tunakikola tutya kugamba bwe bagamba ne bakkiriza kukyebeza DNA nja kwefiisa nkole kinkomewo naye nga gw'omala okuziika badde ogenda sigalayo eri nja kubeera kabale. lwaki tozze nekyoyagala nekirwanibwa nga oli eno oze wakaba n'akugobawo waeri ng'omumaze okuziika ekabale n'okomawo maka gene Kampala nobagamba bannange maama wangoba obwo edda neze sina nange waako edda wano we wakitange tawo mba ndeese ebizibu kubanga omukazi oli simmere ajja gonda kubanga wobanga ddala oli mwana wa mugenzi sisuubira nti ajja kiwakanyaamu okutwala ku DNA naye ajja kuba yagala alaba amaze omutidde nnyo nze mumanyi kubanga mutima gwe ngumumanyi olaba yatema omukazi wa Aponye emisana mukazi ki ono yafa owerubaale yamutema atya yamusanga mu motoka nejambiya n'amutema tugamba omugenzi yafiirwa dde omukyala omukyala alina abaana omukyala alina abaana naye yabeera Lubaale amaka ge gali Lubaale gye yali abeera omukyala n'afa kati kwe kumutya ennyo muzibuzibu mukambwe kati munakwatagana mutya DNA eno okukolebwa nga ate wewa distance ndowoozawo bijja kuba byampaka anti nkugambye nti wakitweza olutalo n'olulwanira eno singa olulwanira e Kampala kuba naffe osinga olulwanira mu kyalo gy'oyagala okudda kati eno sirina sente sirina kyakulya sirina wensula osigala e Kampala ojja kuba tulina ngeri gy'osobola kweyimirizaawo tolinayo akumanyi mulabi wange omulungi ndowooza ebyo birabye kati nno gino gyemikugu gye ngenda okubanga neetikanga owa save a soul kakitegeeza omwami tulina okumufunira ew'okusula tulina okumufunira ekyokulya tulina okutuukiriza tulabe ekyo kyayagala okubanga kikolebwa era nga I promise tugenda kubanga tubituukiriza okuzikanduza katusooke kumala okuggwa ogenda sooka ogenda e Kabale ozikeko okuzika kwa ku Lwakusatu pozi nga kufuna kukyuseemu tulabe tugenda kuba tusigala nga tucommunicatinga tulabe engeri gyojja tutaase omutima gw'omwoyo gwo kati gwe tulina mukyala sirina mukyala tonnazaala baana kiki ekigganye kuba tulina family kiki ate naali mufunye naye sirina wemuteeka naate mukyalo omuba ne wemuteeka togamba tolina ttaka woobeera ate nze nkubuule n'ekijiiko ky'ettaka sikirina munansonyiwa nzo nga Queen Mother ate kati ali mu kusaka busesi agambye n'ekijiiko ky'ettaka taki naye nga tufaayo ogenda kufuna obwenkanya wabanga ddala mwami Aponye taatawo agenda sigala ng'oli taatawe era ojja kubanga osobola okuba nga ofuna omugabo ku bintu bya kitaawo singa onoobanga otaddemu amaanyi kuba ate oteekayo kuno okugulu kuno n'okuteeka wano ojja tojja otyayo maama omutya oli mukugambye muzibu mukambwe muzibu
mama ogenda kukakkana tugenda kujja tulabe omwami ono kyayagala buno obuntu butini nnyo buno obusonga butini nnyo tasobola ono omwami okulemerera tusaba tuba tuzze mu mutima mulungi mukadde waffe namwandu wa Aponye otutekeko ekisa oba ofune omutima omuzadde omwami ono enta gyakutya ndowooza esobole okukakkana tusobole okulaba nti afuna obwenkanya mu nsi muno kuba naawe oba n'omutima omuzadde osobola okukakkana n'ogamba eno bino byansi katukikole ekyo kiveewo kana akasonga katini nnyo nsaba busabi bwe tuba tuzze tukkiriziganye twogere naawe omwami ono omwoyo gwe gutaasibwe nga tunasiibula kuba njagala kuta weeyina olugendo ki otugambye ogenda kumaliza ebyokuziika katusuubire bwe nabanga biwedde ogenda kukkiriza okudda ensonga yo ebirenga egenda mu maaso famire eyo yonna wali omanyemu jjajja ne anti oyo akyaliwo ona anti omulala gw'omanyiko ojjeko ne bano omuganda ogwoyogerakoko naye tunayo omuntu omulala awo gw'omanyi mu kiko ekyo anti omulala waali ne anko waali era bo bakumanyi badde mwogerako nabo naye anti oliko kati baliwo basatu abo bali wala ekabuyanda ate anko yali kumpi ntungamu era bo bamwogerezeganya bakimanyi oli mwana wa mwami Aponye bamanyi 100 ku 100 katujja funa ku namba zaabwe kwa bino omulimu tusobola kumaliriza nga tuli feka tujja funa ngeri tuwasaganyamu nabo tulabe engeri gitugenda okuyambamu sikyekyo akalo kamwe bakayita batya baziika gitugenda okuziika muhanga kale omulabi omulungi owa program Save a Soul otaasa omwoyo ng'era olinange maishara mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mukama katonda nkusaba akuumuze mirembe lojegere era nga mu kaseera kano mbadde nsaba gendeko tuwulirize ate eddoboozi lya maama azaala omwami ono ekikulu ekirungi akyali mulamu omanyi bagamba toweewaananga oba toba nawamu toba nakika nga nnyoko tannafa ekirungi owoono akyaliwo era tugenda kubanga tumufuna ayongere okututangaazaako maama ono tamanyi Luganda wabula ngenda kufuna omuntu ayogera olunyankole ategere maama abeere nga atuvuunulira tusobole okutegeera eddoboozi lya maama wabanga maama akyagamba nti omwana ono wa kika ekyo kitegeeza ddala nti wa kika ekyo n'olw'ensonga eyo engeri gyekiri nti maama wabanga akyali mulamu oba gyakutadde yewaba ewammwe katugende tuwule eddoboozi lya maama ate tukomewo. Queen Mother, Save a Soul. Kanya. Kati mwami Bruce atugambye nti gwe maama we. Nga tusaba otubuulire koko omulabi asobole otegeera ekituufu. Ababuulire ku Bruce. Kuba tugamba mwana wa mwami Aponye omugenzi. Laba. Ono tamanyi Luganda bannange. Hati mazima wa Aponya akuba nga yamuzaala tanaba kufumbirwa n'omukazi ono yamutwekera ku ssomero nga n'atuukayo n'agenda nga n'amutwala nga eddiini eyadda nga taatawo ali musomesa w'abakristaayo. Mwami Aponye ali musomesa w'abakristaayo? Maama wa nyina wa Bruce. Maama wa nyina sigwe maama we ddala? Nyina samanyi Luganda alaba muno. Kati manyi simu yange kitahirira. Omuli kumpi maama we? Ndi maama we. Kati maama asobola okwogera Oluzungu oba? Simumanyi. Anyway kati sooka otunyonnyolemuko ngenda kufuna wano omuntu amanyi lulimi ki?
Rondo manyiru Olunyankole mulina wanajja tunnyonnyola mugenda muyita. Kati sooka otubuuliremukko ne maama atubuulire. Ati Aponye akampeka ndio mu P6 kuna amazire navayo namara kugirenda mama gwoyogera kati kati kabampi tulona amanyi olunyankole mbadde manyi onzirizza oli adde amanyi mu Luganda Uganda sirumanyi oli asoose wali aja omunyankole wa mugine omunyankole namugine bifitalo sanyusa okula kati nfunye omuntu asobola agenda otunnyonnyola maama ayogere tamanyi Luganda okay bannanga mulabye omulungi tufunye omuntu agenda okubanga atunnyonnyola ebintu bino mu Lunyankole agenda kubanga atunnyonnyola maama byayogedde mu Luganda tusobole okubanga tubitegeera obulungi Wasibo tanyabo nije nyabo Orije Yego Nanye ndije Ye Mweba kamwaferwa mwana twabasasira Yego Mukatandika mutamama Ati nyowe nkaba ndi omwishomero ndamukwana Omushomero nkahi kuna ma primary school diri kabale diri kabale dijo witu Muhanga Muhanga Uya mazire kunseka namanya kumanya kunyenenda na kumne bintu byanje navayo ngo umuka batankora kuki kuna amazire yonke sande abo mukabaza yo banyihayo bangira ngo usishemerere kuza yakandi wo mukristo azanyoshe nkuru yanje akayabira ariko mushomesa no haka badi omukristo mama Aponya kandi wo mukristo azanyonjo mu kristayo shenkora ariko mushomesa we kanisa yahumire no kushomesa atashomesa ku hamwe nuko umuntu wabira ariko mu dini munonga bagira ngo tinkashwerwa wo mukristo banyihayo katiba kyamala kyonyonnyola bare kyereka kye mama yagamba agambye nti no yamukwana nga bakyali mu ssomero mu primary school n'amufunisa olubuto bwe yamufunisa olubuto omukyala ewaabwe ba Anglican babera ba Protestant ate Wogenzi bali ba Catholic ate nga omukyala mama w'omwami ono yali abeera wa jjajjaawe ate nga jjajjaawe takola ki tasobola kutwala mwana ng'ali lubuto so nadduka ye ewaka n'agenda naye jjajja bwe yakitegeera nti eno gy'agenze wa Bakatuliki n'amugjayo nga tekikkirizibwa jjajjaawe yali tasobola kumukkiriza kuwasa mu famire y'Abakatuliki ate nga jjajjaawe yali musomesa mu church. Tugenda miso mama. Hello? Tugenda misho. Ati kuna mazire nagenda nazara nagarukomoka kunkanyo yakumarandeberera mbwenu uko muntu wagera ino mukwano ndijo ampaka sente mpora ntabwo kugira ngo famire bakababire mbwenu barajya ngo no mukiristu umwana yakura ko yakize imyaka na mutwarayo borekere mami agambye nti omugenzi yalinga muwayo ku sente ngamuwayo omulamuwe ngamuwererayo ngamuwayo nga bwamusanze ngamulaba ngamuwa ku sente nga namwami Aponye akyali mu ye yali amuwa naye obuzibu bwe bagira nti ye yali mu Katuliki ate nga ewaabwe tebakikiriza kati n'atwalayo omwana aho mama tutandikiraho watwalayo omwana omwana kunamazire kumuzaara yamuha kabayine munyanya nazowa munyanya twabuganirayo
namujjantireba omwana waawe konkati yamuto namwemwereka konka yagumarampo buyandi konka omwana akamureeba omwana akamureeba okamutwarayo bamurora omwana ye akahaliho munyanya namutwarayo bamureeba munyanya w'omugenzi Apolo asana wakafuka basi obunaku bwakire omwana yayenda kuza omu ishomero Apolo yangira atisha n'omutware ow'amawa bw'okuba akaba yashwire. Okay, kale borekere mama borekere agambye nti yasitula omwana ono n'amutwala ewa baganda be ne bamulaba so no actually kati muganda we naye ye mugenzi yafa kati ne basigala nga bamuwaayo obuyambi naye omwana bwe yatuuka ng'agenda ku ssomero n'asalawo omwana bamutwale ewa maama we ewa mama w'omugenzi ejo mama tugenda omumisho omwana namutwarayo yagumayo yasoma yamara yaza bakamuta n'omunsiniya kati obwire ku bwakire akashoma P7 yagiheza akagiheza yaza omu secondary yaza omu siniya akamara siniya yakabiri orashwa nimwe yakomire eyakabiri habwokuba nyoku n'amazire naza handi nabona amaka agambye nti no omwana yasoma n'amalako P7 bwe yamalako P7 n'asomako n'atuukanga mu siniya 2 naye maama we yeye ate mwaga amaka yagavaamu n'agenda ewalala maama w'omwami ono n'afuna amaka ge amalala tugambe n'afuna omwami omulala ego maama omwana nyina enkulu nawe kuyamara yafuka nyina wa Apolo yafa nishe enkazi yafuka nibo babire barataha nawe kurugubwe nyoku nagire kugaruka nkibuuza uwo mwana bakagenda nkibuuza batahire banjira ngo bakagenda yaguma syo yagenda syo agambye nti jaja mama w'omugenzi bwe yafa ne anti w'omugenzi bwe yafa n'akola ki n'abivaako yaddamu okuwulira nti omwana taliiyo agenze nga tamanyi mwana agenzeewa naye bwe yagezaako okwogera n'omugenzi kankuzeeyo kwemabega katini omugenzi yali already yafuna omukyalo omulala so omugenzi n'asalawo omwami ono abeere ne maama we ne anti we naye ate kati anti we ne bafa ne maama we n'afa awo kwekoma mu siniya taata n'atandika okubeera eno kati maama teyategeera omwana agenzeewa ego maama kunamazire omwana niza namubona bwanyuma ho nambeta bwinshi ata abazaire bali kubazaire bafiira babe barakureberera aho taragire owamukasha ekiyangambira kangira ati omuzaire otari nyoko ukatira yabwo kugira ngo nyonka anabire ntagizire ki ntakulireyo namujja tukashikuli wagiro washa ukagire byo wagamba nawe ati tata kunda mureba nagamba sheka atandeba sheka kusha basi nanye namurwaho omushize kandi rero nabwo takishirwe turaza kumuta pressure munonga agambe nti yagezaako okubuuza mutabani we n'amugamba lwaki teyagenda ewa taata we omwana kyava amugamba nti ate maama we waba tali mu maka of course obubeera obimanyi ebibeerawo naye bwe yagambanga ku taata we nga taata we aseka nga kisigala awo buli bwe ndowooza yagezangako mugamba nti nze ni mwana wo ng'amusekerera busekerezi ng'aseka ego maama ngenu nati nyumbire ntaramanyi yali abandi nibo bamugindakira nawe nyine mubanywani benko omwimuhanga baramanya nguno wa Aponye iwe mama obiro takumanya mutabani wawe hakutuura apana mazima iwe wamufuna oteri nyowe kuza kumugambira ishe yafa abalinya namuganda
ndagira abandi nibo bamugangiye konkale kankubuuze maama Aponye gwo mwana akaba namumanya nti aliyo n'oweeye mazima apolo akaramanya ng'omwana n'oweeye kandi mazima nkamuzaara ndi muto kogire ngu bika egeje emyaka kandi na myaka 16 kogire ngu ninka hati omuli obubwire bakaba baramukoma kwa mama kuba kankubuuze kuba arasharaho nti omwana n'owaabwe bamukore DNA iwe n'okwikiriza mazima ndiyikiriza ndena ngu bakore DNA konka n'ekindi omwana akarugayo yagenda yaza nkahi iwe wamufuna ota natuura nkahi ayina omukazi ayina abaana nakoraki mazima nyowe yaba ayina omukazi yaba ayina abaana abiine nkashinga mati mubonaga mbwenu agenda gato iwe toramanya hakutuura tiwa okay mami agambye nti nno ye yali tamanyi mutabani we wabeera ye yamukwasa eri famire n'agenda nafuna amaka gamala naye abadde tamanyi abeerawa naye mu mikwano gye ayina yamugambye nti nno taata we afudde naye kwe kujja naye abadde tamanyi nti oba abeera wano oba abeera tamanyi oba ayina abaana oba ayina omukyala tamanyi maama nti oba ayinayo n'abazzukulu tamanyi lindako ani atamanyi maama we ono gwe twogera naye nga tamanyi mutabani we bayina abaana tamanyi nti gy'abadde ali kuba ye yamukwasa eri famire ye maama naye anti kati ye bwe yakwasa eri famire emyaka egyo gyonna kwasinamanya mwana ono mwami ono myaka gy'ayina ne tuyita omwana kubeera mwana mwami Aponye nga okiteeberezebwa kati maama mubuuze nti omwana ono yakoma okumulaba nga myaka emeka kubanga mulekayo nga muto wuno mwami mukulu maama ogwo omusigazi okamuleka ayina emyaka inga ndamuta owishe okamutwala owishe ayina emyaka inga kamuta owishe ayina emyaka inga ha maama akabara zakuza omukyamushanje okamutayo nazo mu P7 hona maama kuwamutire ow'omugenzi otamuronde kugira nti ali ati nakora ekyo otamuronde ku buzima omwana nkande mangu gayinishe kandi manya hari obora z'omu maka oti z'omu maka ukashanga amaka gari nago gakukarabira kandi waziire y'abandi bana gatara kwikiriza kushanga uragaruka kuriya munonga okumuronda konka mama n'okumuronda utamuronde kugira nti omwana wawe alya nakora ekyo mazima omwana we ko yarugire yaruga muhanga naronda okumurondera hagira ki hakubura mbugira nkizo wetanga n'ababuuza nabo ngu tibagira ki tebakumanya bamuheruka mama agambye omwana ono yamuteekayo nga yasemba okumulaba ndowooza ng'agenda mu P7 naye mama yagezaako okulaba nga anoonya agambye kwe yafuna eri famire endala n'agezaako era n'addayo ewaabwe ku kyalo anoonya omwana n'addayo ewabazadde be ababuuze nti muzzukulu wammwe mwamulabaku naye nga tebamumanyi wawaali tebamulabangako kati ne mama ne bimusobera nga tamanyi wakutandikira naye yali amunoonya kati baziba kyokukwatagana nga omwami Aponye amaze kufa hati maama omugenzi ku yafiire iwe ogw'omwana wa mwihankai omwana manyi oti namugini iwe omwana tiyakugambira nti ishe yafa nyowe nanye abuyabira ali banywa buyatereraga akasimu yakine nibo bangandira maze yarabaterera esimu arabagandirishe ko yagira kuyafa mama agambye yafunye mukwano wa mutabani we ateebereza okubanga agamba nti ono ye maama we n'amukubira n'amugamba nti no Aponye afudde kati maama kwe kuddamu okukwatagana naye abadde tamanyi wawaali kubanga yagezaako munoonya ne bibula naye yalabiddeawo kasimu nga kaze omuntu tamumanyi ng'amugamba nti Aponye afunye accident n'afa. Mama ali myaka ng'emeka? Mama, halo?
ego mama oyina emyaka engahi? Oyina emyaka engahi mama? Nyowe nyina emyaka 6. Ayina emyaka 6. Kati family eno yadde jjajja yafa ne mulamu bwe yali amanyi yafa bwe bafa ewaka waavaawo bakyusa awaka oba kuba yabadde agamba kanziyo mu maka agombuuze yadde bali bafa bwe yali amanyi but still mu family mbamu abantu abasigadde mama nankani omukadde kuyafiire okakagarukayo wabuuza nti mutabani waawe akiri aha oba otagarukeyo kumubuuza? Ati nyonka namuherukire tuli kuziikanye n'enkulu. Yasembayo okumulaba nga baziika jjajjaawe. ewaka ne wavaawo. Otagarukeyo mu maka kumubuuza? Kandi mbuuzo abunaabire ndabuuza akaba takiriyo. Be yali asobola okubuuza baali bafudde kati nga bali nga tebamumanyi. Ego maama. Okay, ngolo na mwami Mponye ngakyali kabale. Obumama leka nkubuuze mukaache ebyo byonna bikabaho omujenzi ali kabale. Shana kabaye alugireyo ali omu Kampala. Ebyo kuzaala omwana. Okuza kuziika ebyo byonna nyina kuyafiire w'omujenzi akamuziika nyina. Ebyo kuza kuziika nyina. Akamuziika. Omwijukulu. Nti nankane Aponye akaziika nyina. Hono tamubuuze kubwa agenzire kuziika niho washembere kureba omwana. Leka nkugambira mazima. Nkaba omworo nkaba ndashwa kubi. Ndatinda. Batakumanya. Yali mwavu nga talina ssente nga tebasobola na kumwesembereza. Ani omukyala nga yeri family y'omugenzi Aponye nga tebasobola kumwesembereza. Kuba yali mwavu nga talina ssente talina kyamanyi nga tebasobola kumusembeza. Kati mwamwampyo nati kyembuuzizza yali akyabeerayo yaziika n'okuziika naye omukyala yali mwavu nga mwavu nnyo ng'afaanana bubi ng'omanya embeera y'ekyalo so kati tebwamwesembereza nnyo. Naye nti kati yagenda okuzaala omwana ono ng'alina myaka 16 so maama agambye singa byali byakakati singa omugenzi bamusiba kuba yamufunisa olubuto ng'alina emyaka 16. Okay. Ati mama noyenda chinkiwe mama noyenda tukuyambe tuta wazayo mufamile ya kabale omujenzi hali wakola ki noyenda tukuyambe tuta mama? Nyewe nandenda mumuyamba omwana agwo kubanyowa apuru kabona ganje maka. Iwe tokuza kuziika Aponye? Niza kumuzika kabaziiki. Mama agambye ye kyayagala ayagala mwana afunye obwenkanya ayagala tuyamba omwana bamutegeere kubanga bali abaali bamumanyi baafa jjajjaawe ne muganda we kati awo n'asigalawo oli abeera senga we yafa. Kati naye mama ayagala mwana bamuyambe. Kagambye agenda kuziika. Ajja kuziika nga abantu abalala we bagenda okuziika. Nti ngana mwandunzi. Kuba ye ayina amaka amalala. Kale. Kati katudde eri omwami ono. Kale mama twasiima weebale. N'ekindi twakusaasira. Twaheza program tuza kuteerera ogambe na mutabani waawe. Ego mama. Nandenda munyewe omwana bamumanyi omukakuno waabo. Kabera ndagira unoyenda bamumanye nawe afazale bajira ogw'omwana n'omutabani w'omujenzi. Lena ngo bamumanye. Bamanye kuno waabo. Bamuleko mu kikanka abandi baana naye abayadire nankani. Nkabagume bamulebe nko waabo baleke kumutahanga hali atugokwa hamuhanda akaziiko kwe kandi ayinisha. Amwine amanyisho gayine bene nyina gayine abanyabuzaale ashemerire kuba biina baabo. Babarya bo kumukwata kati nawe akaguma nk'umwana waabo. Ntabwo kubayinisha mbwese ko hatwara abayina abandi bo tibaramanya ngo no waabo.
maama ayagala bamusembeza omwana ono bamuleka aziike taata we naye bamulabe ng'abaana abalala baleke kumusuula kumugobaganya genda eri baagala naye abeerewo asigale mu kika bamanye nti gyali ne bw'aba nga akola bibye naye bamanye gyali bamanye nti balina omwana waabwe omukulu kale egwe maama twasiima kutulaheze ntuza kuteererera ogambe na mutabani waawe katubanze tuganire nawe ntuza kuteerera uganire nawe ego maama twakusaasira kale mwebale kunsaasira kale maama kale Queen Mother, save us all. Queen Mother, save us all. Actually, simanyi oba bakugambe ntegeera katutategeera na bulungi kyamuyitirirako naavaako so naye nga the truth is nze I was young ebiseera ebyo omusajja oyo my sister yali ayagalana naye namutwala ewuwe kati because of ebiseera ebyedda omanyi amadiini kabeeranga nnyo strict nga bw'oba oli I don't know mu Buganda but in our side it was really a problem ate nga my grandfather yali musomesa w'ekkanisa to make matters worse ate ng'ono omusajja mukatuliki nabo bali strong so the thing is kati bwe yagendayo jjajjaffe yali mukambwe nnyo omukazi already yali afunye olubuto n'agenda n'amugjayo ne bamuddusa ne bamutwala sayidi z'erukunjiri where my mother comes from. Oli muganda wa mukyalo ono mama woono badde toli muganda wa mukyala Aponye? Nze siri muganda wa mukyala Aponye, no. I'm the sister to the other one. Okay. To mama w'omwana. So kati sandikyeyo face yange kubanga I have nothing to gain there. Yeah. Really. And ndowooza n'omwana okujja honestly speaking abantu bayinzaga sente but that's not the truth. Omwana nze omukyala mama oyo step we yankubirako essimu sometime back naye n'embaga nga twogera nemugamba but bangi all people mu nsi muno tuyamba you know like nsobola kusanga omwana ku street nemutwala nemulabirira between me and you know that this boy is from your husband. Lwaki to advising your husband? Nakwata at least $5,000,000. I'm talking of the list. $5,000,000. N'agenda somewhere. N'agula ettaka. Ne bw'aba alaba ng'omwana agenda kulyonoona. N'asigaza ekyapa n'atamuwa right yaabwe. Naye n'amugamba gwe okolerawo amaka go beera we bali kuziika. Something like that. Nemugamba, this boy wouldn't be disturbing you. Kubanga omwana abadde ng'agendayo n'amugamba gwe wangoba. So omukyala naye nga tali happy. So omukyala n'angamba omwana si wuwe. Nemugamba kati omwana atali wuwe ate yagenda atya okumuweerera ate yasobola atya okubeera naye amuwe maama we. So kati that is the thing. Naye nga tekiriimu nti kirimuko nti kirimu obulimba tokolaba ne maama we ajeeyo fesi oyo omukazi olaba tayagala era yagamba mukama yalindamu era kajeeyo fesi era kyova olaba agambye no kati bw'aba agenza omwana n'anoonya akumuyamba let him go I will come and attest to this. So kati ekyokuwandiika nti bw'oba otidde nti ki simanyi oba waliwo abanamawulire banga bagenda eka okuzika naye would ask kubanga it is known ne bw'obuuza chairman w'ekyalo everyone knows this boy ntono Aponye ye taata we. Yes, wetuva Aponye waava actually nazimbirawo kati enyumba kati okuva ewa Aponye n'ennyumba ya mami weeri it's like 5 minutes walk. So tetuli baawala and nobody would come out nga mufa ku kyalo kimu okuleta that kind of complaint really. Yeah.
Yeah, so that is Efula kuba yogedde lolo kyentiddemu ende sikidde kuba tekivudde mu kamwa kange. Wagambye kwagambye omukyalo oyo mutenyo kwa mugambye katumala oziika ojje babagala DNA ffe tujja bikola n'agamba nti nedda nti omukyalo oyo si mwangu nnyo mune mukyalo yatta omukazi kati woba akyogedde kono kugambye tubaagiramu ku bwongo oba kituufu bwano mujeyo gwe yatema. That is the truth. Yatema omukazi n'afa. Mama, omukazi yakafa, but the thing is, yatema mulamu we, oyo senge yali alabirira oyo omulenzi. Yamutema mwanyina wa Aponye ddala bwe bazaalibwa naye. Nakyo tekikyakulimba. I can tell you, singa ofuna chance n'otuuka ku kyalo Aponye gyazaalwa. Lwakuba, you know gold ebeera shining nga bagifulumiza outside. Naye singa omukyalo oyo omuntu afollowinga steps ze, it is bad. Ati n'engeri gye yayisa omwana oyo buli omu kimuluma. Naye lwakuba people fear. Abantu baba bati ate engeri kiri nti Aponye yabadde alabirira buli omu. Yes. No, mbadde mmanyi nti ati ye agambye mbu yatta mujjawe mulamu we gwayise mujjawe oba nze sikyegedde. Ne mujjawe kati ne mujjawe oyo yafa kati naye kankujulize story ye. Omuvubuka mutuufu nno okutya. Mutuufu atya kuba mugambye tumale oziika okomewo eno nanga sina wenja kubeera sobola kubeerawo mukazi oyo omutya kuba munnange yatta mujjawe yamutema ejjambiya mu mmotoka ne ngamba kati oyo omujjawe yagenda okufa nga yenna alina ebinubuli yamutema katona amujja. Okufa kwe kwava kwono kumutema. Kati okufa it took some time of course yawona naye yabagamba it at least kya contributing okufa kw'omukyalo. Yes. Yalina abaana mbu. One of the girls ayogedde mu church. Sinnabifuna enjagala bbira kuboona ngambye kuba nze bannumbye ku mulimu mbadde sinnaba nkubidde bukubizi ssimu n'ensindikayo gwe nsindise yabikwate naye asanze gundi ya church ewedde. Kati era mbadde njagala bifaananyi kuboona ngambye. Ate obwedda mbadde mbirina ku gundi kubanga family bansindikidde. Bambi binsindikidde kuba bye nnoonya. Mbadde njagala gita leero naye kati sobola bita nga saddeyo bifaananyi ebyo kuba ngambye ono yakedde mu church era bayisa abaana naye n'agenda n'ateekako ekimuli. Kati nze ebifaananyi ate byenina ebirala byendabye bya omuwala nga ayogera. Byaki? Bino ebyebimuli sibifudde omuwala ng'ayogera. Ebyebimuli sibifuddeeko. Simanyi oba nsoma wali wabikuje. Bibuuzeeko kuba badde mu church oba kuba omukyalo oba ani yenna kuba kati waliwo point. Kuba wayogedde manjagala nnyo kiyagwa obukakafu nti ddala omwana ono abaddeyo mu church. Iyo abaddeyo nina n'abantu weemufunye actually nze weemufunye ng'atudde. Kandabeko nga kuwomulaba oyo mwana tasobola nakwe like tali strong enough. Yeah, he's not. Kubanga asobola kwewanirira. So kati bwe bagenza okwogera speech kati ate ne waba mama wange n'amukubira nga mugamba nti waliwo abakunoonya ate n'afuluma era ngambye ku kigundi kya so nina ekifaananyi kyenfunye kubanga nkikoze screenshot ku video ate erabika evudde kubanga babadde bampadde link abafamire nga abafamire y'omusajja no si yange kubanga abange baba tebagirina nga bampa nti ndabe osangera mulimbe ekiruma naye munange omanyi nti ono yaba ababaka ssente teri kusirika naye omwana ababa bakimanyi nti gyali lwaki tewazinga n'engeri gye yabaddeeyo abadde ng'agenda ng'akakasa ne ku byalo nze nali simanyi na gyali nakubirako omwana ne ngamba banange mumuyite bambi kati omwana alina ebizibu I cannot tell nze lwakuba abantu basirika kakati nga nakuba ne ngamba bamundeetere n'abaddeeyo mu meeri bamundeetera at least aleme kubeera ng'asula waasanze ajja abeeri mu boys quarter nga bwe bafumba asobola okulya ewuwo eno gye wazimba
no gye nazimba naye nga bambi buli lw'omubuuza agamba nze ngenda nakufa simanyi na gye bagenda okunziika waakiri yandimpadde akabanja bwe kati siina kyenina ne banziikawo kyekyoka ekimuluma tayagala millions honestly and I'm telling you this but he wants where he will be buried. Era bakivaayo era of course alina okufuna ku byobugagga bya kitaawe annange abonyebonye ekimalo sana kati Katonda amugambidde aveeyo. My sister nze simanyi naye amugambye ate bannange nagambye nera ne sister wange omulala yatidde yalina mu Kampala yagambye kati tetuteekayo feesi omwana bw'abazeeka abikole naye kakati tosobola kumulekerera kubanga tosobola tabisobola kuba tamanyi na kunoonya oba simu ye namba ya simu mu simu tamanyi anti alinga yawunga banange kyamuhiitinga naye kankubuuze sister omanyi gwe kubeera ku kyalo nga taatawo yasingawo obugaga ku kyalo naye nga tolina ng'osula mu kifulukwa. It is too painful. Kyovula adde yeekyawa omulaba adde ayogera omulaba nga yeekyawako. So kakati that is the thing ayinayo anko we omubayira wasigaddewo kubanga baganda ba Aponye baafa amwogeddeko ayinawo brother we amwogeddeko yasigarako waali ne basenga baabamu naye lwakuba Aponye baabazaalanga like they were not same mothers same fathers so mama wabwe yazaala abaana be yazaala naye tebali kati n'ekiseera kino abadde ng'abeera ne kazini we yabadde ng'akomawo bw'aba akomyewo mu kyalo ewaffe ng'agenda n'abeera ne kazini we kuba n'ekyaladde yakivaako aga yabadde abeerawa abadde bangambyewa nze nabuuza maama mumanyi gyali eno ebunyolowa ye anga eno gundi nga obawa nze nange bangambye abadde ekyala kingambye gyabadde abeera ng'era nga ne Kasese yavaayo kabale nga yavaayo ng'eyo abeera alima ku bibanja by'abantu banange it's too bad nze kintu ekyo kinuma naye alaze obuvumu keyakozaako n'agamba nti kanziruke yakedde nnyo n'abasooka mu kyaki bagenza otuuka nze bulijjo kale sibifaako yangambye bulijjo omanyi tatange bw'anaabeerawo olusugendi banfute ng'omulambo gwange tebalina we baguteeka ajja kugamba banziike nawulidde ennaku naye kati kuba mbadde ndabyemu kuno okudda kwadde agambye ngenda kudda ntya ombeerewa bamugambye kati tunatukuba agambye DNA ali ready ogikola nenga kati wabanga mama we ndowooza oyogedde naye yes kati katulinde okuziika ekuba omukyalo omukulu angambye wa myaka 6 tasobola kumala gavaayo n'akola kikudda mu bintu byakulimba nimoso omuntu w'omukyalo basobola okugamba bano bayaye b'e Kampala bakazi b'e Kampala basobola okufumba ekintu n'esiba ku muntu naye omuntu w'omukyalo kabale all her life abadde tasobola kwenyigira mu bulimba tasobola for what tayina reason naye omwana kataze abireese era bambe mukama no nange nsaba singa namuyamba bambe ne bamufunira at least ne bamala gafa n'abeerawo mu family nga ne bwabandigambye nti this is just 15 bw'oliba ofudde bakuziike wano simple I swear and that's my point kubanga taata wabwe afudde abadde alina sente nyingi agenze nazo anti era ebintu byensi naye kubeera mu nsi nga tolina wamu ekiruma I can really understand naye nga njagala kukubuulira kakati trust me era nze ne bw'onooyagala on recording kubanga nze nange nina am someone gwe bamanyi so nti bwe mba njogedde ekintu if it comes out people will put fingers on me sisobola kuyingira mu kintu bwekityo I really don't see why kubanga nze tabadde enemy wange nkugambye n'omukyala n'essimu ye njirina nsobola ogikuwa omukyala w'omwana
aha gituweeko kwenagamba badde era ngambye ono omwana njagala nnoonye ku mukyalo oyo kuba agambye mutya ne mugamba totya naye muntu ate muzadde kuba ne mu kamera nkyogedde ne mugamba maama katukulinde omale okuziika tugenda kukunoonyaako naye oyo ye teri ali waggulu w'amateeka ajja kukakkana ate kanamanya nti kati kamera zipoyitize ku mwana ono tobedda kyafuba okwavoidinga bamumanye kati awo tujja sooka tumukubire mu bulungi tumugambe can we meet nga tuli mu bintu bya kamera tumalirize ensonga y'omwana ono then awo waagaana ate kamera tusobola gisinza maanyi awo buli media house eba ejja kuvaayo ekyo kyo nange nkimanyi era omwana eyamuwadde amagezi yamuwadde matuufu kubanga wooka wafunira help wafunira support otherwise awalala bino bajja kumufutyanka tugenda sooka tumukubire mu buntu kuba ne mukamera mumusabe ne muganga kulinda mami omale okuziika tukunoonyeeko kuba naawe oli muzadde tuwulirize ensonga y'omwana ono ogamba mukyala wowamuka mbadde nga mukyala w'omugenzi Aponye mwenyino wawaka right onayogedde mukyala oyagala esimu ye sigiraba musimu but still I can get it eyo tofaayo ne musaawe mungifuna I can get it gifuna ogimpi obadde ogamba iyandi gy'oyina naye ye mbadde nayogera naye recently like in 2 months naye sagisefinga gifune tugenda ffe sooka tumukwate bulungi kuba bamwanzi ofuna obusungulu oba mubitadde mu mawulire ebiki oyo omukyala let me tell you you're going to deal with her ojja kumanya obutasoma kiki kibi oyo omukyala she's just akati yesterday omulenzi yayimiridde okwogera mutabani oba wawulidde kiki naye tewagiwulidde ndo kati Aponye ayina abaana be yasanga oyo omukyala wo owokubiri ng'azadde kati Aponye yabalabiridde so abaana when they called children nabo ne bakola ki ne basituka ne bajja so bwe bazze n'agamba naye next speeches abaana ba Aponye bokka bwe banaabayitanga be bajja okujanga bokka ne beeyakuza babateeka side. It was a very bad statement. Of course. Tulaba katolu bwama ebayita abaana bonna bajja ne beeyakuza abamu nga tebasosola nti bano babe bano si babe. Kubanga gundi zonna yabadde azi. Their voices like it was really bad. So already they have that kind of arrogance. Atenga nabo sibe bali obulungi nabo banywa enjaga baako but still oli tata waabwe so they benefit on the father's whatever on their father's wealth. Naye bambe mbadde mbasaba munyambe luno tugenda muyamba gwe sookolete namba katugufune namba y'essimu y'omukyala kuba mu vidiyo eno nkomekereza nga mugabe tugenda kunoonya naye tukusaba obeere mukkakkamu osobola okuba naawe oli muzadde omwana naye kyalwanirira kufuna famire ye ali ready ogenda ku musaayi kubanga everyone knows it so kyova olaba omwana okujja eno ndowooza bamugambye kati genda ne Kampala osobola okufuna sosi era ekyo kyakoze muvu y'amaanyi nnyo nkugambe ye yenna yagamuwadde yabadde mutuufu ate sigamba nti kikasa kituufu kaso tugambe nti oli ready okwogera tonota tetulaze face nze sifaayo face yange weri my pictures are there don't worry about it era by the way for them mu mutima gwabwe bajja kulowooza nti nze nteekamu omwana actually to them that's what they would think nti nze nkoze eki ebalaba gwe omugezi kubanga balaba nze mugezi nze nsobola naye kati jjajja ate maama wange muntu ali respected ku kyalo tasobola nakuvaayo tafunangako na conflict na anyone so muntu wa buvunaanyizibwa really ekintu ekyo bwe kirwaningibwa ojja kulaba people coming out to testify to it really I'm telling you kati mbadde nsaba oba ojjajja osobola omunfunirako tufuna eddoboozi lye waliwo jjajja waliwo alina WhatsApp amurecordingire okansindikire n'ekifaananyi kya jjajja kuba abantu abakulu tebasobola kulimba
program bwetambudde wabula byonna byowulidde bigambo bya mwami kuba byonna yabyogeredde ne maama owulidde byayogedde ffe ng'ogwaffe atuukiridde gwe tuyamba oyagala tukuyambe tutya era tugenda kuba nga tukola ekisoboka okuba nti tutuukiriza ekyo kyasabye era nga katulinde omukyalo ono amale okuva mu by'okuziika tulabe nga tumunoonyaako tulabe ebigambo ebyogeddwa ddala bituufu oba ali ready okuba nti ayingiza omwami ono mu kika oba okufuna obwenkanya nga ye kyali nti kyawulira ku mutima gwe. Kino nno tulina okukifunamu ekyokuyiga tukwira puroguramu eno onyumirwa n'oyiga ate nnojjamu. Bwenjogeddeko ne maama oba bwetogeddeko ne maama mubiwulidde bulungi atugambye omwana we yamuteekayo n'amuwaayo ewaabwe ye n'afuna obufumbo obulala teyaddamu kuwuliza bikwasaganya ku mwana we olw'ensonga nti abantu be yali amanyi mu famire eyo baali bamaze okufa okuli jjajja bwe yalekera omwana ne mulamu we baali baafa kati ate n'omwami yali amaze okuba nti ayingidde ekibuga Kampala. Kati kino kitulekawa nti omuzadde mu bufunze yasuulayo obwannagamba bwe bakyogera yalaga jjalamu bakyogera bwe batyo yalaga jjalamukko okuba nti asembeza omwana we oba okumukola ki okuba nti amumanya naye yali badde nga tata yagenda naye maama awo yateekamukko obugayaavu yensonga lwaki ne mu ddoboozi ly'omwami ono era oluwulidde ng'agamba nti ne maama yali amukyaye olw'ensonga nti naye yamuleka ne famire eno ey'omwami Aponye nayo ng'agikyaye olw'okuba nti tebaalinga tebamufaako n'asalawo ye yeekolera ebibye n'agenda n'ensi nga mumanyi nti akasaayi kasigala kasaayi we yawulidde nti taata afudde n'ajja. Tujja kuba nga tudda n'ekitundu ekirala nga twongeza ku mboozi eno nga we mbagambye nti puroguramu eno egudde bugwi ate nga erina okulagibwa ate nga erina okulagibwa yensonga lwaki tugizannye kati naye nga puroguramu Save a Soul ejjira ddala ng'eri full package abantu mugenda kuyiga okuteekateeka emitima gy'abantu mu mirembe kubanga kusinza ku puroguramu zenfunye sikyebaka abase muganzita abantu balina ebizibu abantu baagala okuyambibwa naye nga bonna tugenda bakwatako mpola kuba omulimu twagwewa nti tugenda gutuukiriza era nga nsuubira tugenda gutuukiriza okutuusa lwe ndiva mu bulamu bw'ensi eno. Mbadde Maisha mu Queen Mother mami bw'abalungi mubeere bulungi mbagala.